Abaagalwa mbeegayirira naye ng'abaddu ba Katonda. Mussengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalenga abooluganda, mutyenga Katonda. Mussengamu ekitiibwa Kabaka. Ekitundu kikomyamu. Twagala nnyo okwebaza Katonda olw'ebyawandiikibwa ebyo ebitukuvu, era munzikirize ku lwa lutikko ey'omutukuvu eno Pawulo ey'Namirembe nga ddiini wa lutikko, the very Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo, twale omukisa guno okubaaniriza mwenna mu biti eby'enjawulo, era mbasabe muneegatteko twanirize mukadde waffe Ssaabalabirizi ow'ekkanisa eya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ne maama. Sebo tusanyuse nnyo okubalaba, ate era muneegatteko twanirize mukadde waffe omulabirizi ow'obulabirizi buno obw'Ennamirembe, the Right Reverend Moses Banja wamu ne maama Olivia. Sebo tusanyuse nnyo okubalaba. Mukadde waffe omulabirizi, enteekateeka nga bwe yateekebwateekebwa olw'okwebaza nga tujjukira amatikkira aga Ssaabasajja ag'omulundi ogwasatu mu ogumu bweti bwetuukiridde. Mukama waffe yeebazibwe. Era njagala okutegeeza nti abagenyi bangi, era ekyamazima Obuganda bwonna buli wano. Kubanga bwe nkugamba nti mmenya akawombo n'akagga mba neerimbye, kubanga abantu baabukeerezza nkokola, buli muntu yenna ali wano, era ssebo abakulembeze b'ebitongole ebyo byonna mu kkanisa mu bulabizi bw'Ennamirembe bonna we bali wano, ababuulizi, abaawule, bassaabadiikoni, bakanoni, abalabirizi abaawumula n'abali ku mulimu, era n'abakulembeze ab'amakanisa n'ab'enzikiriza ez'enjawulo bonna ssebo bali wano. Era ekiseera bwe kinaaba nga kituuse nja kuyita obaanirize, ate nga gavumenti ya Ssaabasajja Katikkiro talutumidde mwana. Era ssebo ne maama wa Buganda. Kale nno obuuyo obwo bwonna engatto ze nnina ntonoko okusobola okwaniriza abakulu abo bonna, naye njagala mukkirize ku lwa lutikko eno Ennamirembe era ku lw'obulabirizi bw'Ennamirembe ngenda kuyita mukadde waffe omulabirizi ajje abaanirize mu butongole era ayanirize ne Ssaabalabirizi ow'ekkanisa eno eya Uganda mu butongole, naye nga tubaaniriza nnyo era nga tubaagaliza ekiseera ekirungi nga muli mu kusinza kuno. Mukama abeere nammwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Njagala okubasaba mukube mu ngalo ze mutannaba kkubako, musooke mulinde. Engalo ze mutannaba kkubako nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku matikkira ge ag'okutuuzibwa kwe okw'omulundi ogwasatu mu ogumu ng'atudde ku Nnamulondo alamula Obuganda.
Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Engalo ezo za nsonga era mukoze bulungi bwe muzikubye bwe mutyo. Ezo tuzikubira Ssaabasajja Kabaka yekka. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo omukadde waffe Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu awamu ne Maama Margaret, tusanyuse nnyo okubalaba. Era tuyina abakulu betugenda okwaniriza, naye nga bwe mulaba mwenna abali wano muli bakulu, era Katonda yeebazibwe nnyo bwe muzze olwaleero bwe muti nga tujaguza amatikkira gano. Njagala okwaniriza ennyo maama waffe owa Buganda, maama waffe Nnaabagereka Sylvia Nagginda, tusanyuse nnyo okukulaba. Ate era twagala nnyo n'okwaniriza maama Naalinnya Dorothy asomedde obulungi ekitundu. Twagala nnyo okukwaniriza n'okukwebaza. Twaniriza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga awamu ne maama ate mwannyinaze, tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama yeebazibwe. Katikkiro Katikkiro mukoddomi wange, maama mwannyinaze, ate nange Katikkiro yampa Nassaka. N'olwekyo tusanyuse nnyo okulaba. Twagala okwaniriza abalabirizi abali wano. Tulina abalabirizi okuva mu bulabirizi obwa Buganda. Ssebo Katikkiro, abalabirizi bonna baweddeyo era bali wano. Nsaba okubanjula mu bwangu. Tulina Right Reverend Michael Lubowa okuva mbulabizi wa Central Buganda. Era tulina Right Reverend Koprian Bukenya Bishop Emeritus. Tusanyuse nnyo okukulaba. Tulina Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira, omulabirizi w'obulabizi bwe Namirembe eyawumula, ne Maama Faith Kityo Luwalira. Tulina Right Reverend Samuel Balagadde Sekadde ne Maama Allen Sekadde, nabo bali wano. Tulina Right Reverend James Sebagala ne Maama Tezira Sebagala, nga bano baawumula okuva emukono. Right Reverend Wilson Mutebi, mulabizi yawumula ow'Emityana. Right Reverend Jackson Matovu, omulabirizi eyawumula owa Central Buganda. Era tulina ne Right Reverend Henry Katumba Tamale ne Maama Elizabeth, omulabirizi okuva West Buganda. Right Reverend Right Reverend Wilson Kiseka, omulabizi w'obulabirizi obweruweero.
tulina right Reverend Dr. Hannington Mutebi okuva Kampala Diocese. Tusanyuse nnyo okulaba. Tulina mukadde waffe Right Reverend Dr. George Sinabulya Bishop Emeritus okuva Central Buganda. Tulina bamama mama waffe Mama Lucy Nkoyoyo naye wali wano.